nange olwaleero ntuuseeko nga tezinnaba kuwera. Okyabulayo eddakiika 3. Amala okuinvitinga wano abantu nga baabo mu ddakiika zino 3 eziriyo ku ssaawa zaffe zennyini 9 tube nga tutandika vidiyo. Bana nga batuuse ensanyuso balaba 6, 7, 8. Banaye mwebale kujja bamikwano. Ngambye leero kankeere kubanga ebyokwogerako tulina bingi. Ebyokwogerako tulina bingi nnyo bannange. Ensanyuso balaba bamikwano ba team prayer warriors bannange. Mbatumidde mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Leero nsibye ndi bize nga sibadde nnyo active ku group, naye nange mbaddeyo eno ng'era nina gye nkola. Naye mwebale nnyo ababeezezaawo group. Essaala nziwulidde nzirabye, message ngiwulidde ngirabye, essaala nziwulidde. Tukkiriza Katonda okukola enjawulo bannange. Mugire ekyoto kibeere nga kisigale nga kinyuuka. Ekyoto temukizikiza baganda bange, teri kuzikiza. Tusabe twegayirire Mukama atukolerewo enjawulo. Mwebale nnyo okujja. Kati kyoba okola bw'otuuka sharinga vidiyo eno nkubulire kyenkuleetedde. Nnyina ekintu kyenneewuunyizza. Nammwe kigenda beewuunyisa mbabuulira. Nammwe mugenda kukitya kambabuulire. Kino ekintu kyendabye kyennalabye ekyanguddeko ekyantuuseeko. Bannayuganda nedda nammwe no. Bannayuganda nedda. Ekintu kino muleme kukisussa nnyo bwe muti. Ani Sophie yatera okukyogera mbona, naye nammwe temukisussa nnyo bwe muti. Naye bannayuganda mukisussizza nnyo. Mukisussizza nnyo abooluganda nedda. Nina kyembaleetedde wano leero. Nga bwe nkyewuunyizza nammwe mugenda kyewuunya kambabuulire. Kamala okubaako bempita wano. Essaawa zaffe ziizo 9 zennyini zituuse. Vidiyo egenda kutandika. Mbagambye Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza ye vidiyo y'olwaleero. Abamanyi Bayibuli ndowooza kakati ekyo mukitegedde. Bayibuli egamba Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Kuba kati tukyalaba njawulo wakati wa omusajja omu yawandiika ku Facebook yapositinga n'abuuza bannaye Sitaani yafa tazadde mwana. Munne namubuuza oli musiru Museveni wuwo. Ne bakakolamu ne vidiyo ne audio. So ekyamazima yajja kubba kutta na kuzikiriza. Mukambabuulire Uganda erina ebizibu bingi. Naye njagala okubuuza tusooke kizibu ki mu bizibu bya Uganda byonna? Kubanga ebizibu bya Uganda birina we biva. Nze nagaana diversion sijja balimba sigenda genda ku diversion mbw ate Katolu bw'avumaho nale Kyagulanyi amuvume. Ebivumo gundi bw'aba amuvuma amuvume. Katolu bw'ama yagambye mbw abanuupu bonna abataasoma nga bajjeeyo n'engamba laba ono. Gye yatugamba nti yayogera kigambo kyonna ku lw'okubanga teyasoma bagenda mujja mu palamenti. Kakati ate ndisikasinga oyo. Eriyo abangambye yogerako ku Katolu bw'ama sijja mwogerako. Katolu bw'ama sijja mwogerako. Kakati mwogereko ki? Mu ansadi ya palamenti taliimu. Talina kye yakola. Jjo baamubuuza kati constituency yegenda kukujjukirako ki? Ye yennyini n'akyogera n'agamba tewali kuba sine kye nabakolera. Ne bamubuuza mu palamenti bagenda kujjukirako ki? Nti tewali. Kakati ndisikasinga oyo. Sisobola kwogera ku Katolu bw'ama ŋŋaanye. Abangambye okukyogerako ŋŋaanye sigenda kwogera ku Katolu bw'ama. Kiki kati? Nti nuki? Muleka mbabuulire nga tutandika vidiyo eno. Manager wange aliwa? Alina aliwa? Gwe
nebaza Katonda kulwa ba manager bange nyina ba manager babiri bonna bakola omulimu gw'amaanyi twakoze statistics twabadde tukola opinion polls njagala zikola ne wano mbaweeye kikame 5 za opinion polls ife twazikoze edda ne tufuna results kuje twakoze kentono abantu 95 ku 10 abantu 95 nga balonda kino kyengendo bagamba twalese debate ayine yangu wako wano twalese debate eri weti Tanzania etuwe Magufuli nga bwali kati tujiwe Museveni nga bwali kati nga tubuuza bannayuganda Magufuli ne Museveni tutwalani bannange kyewunyiza bannayuganda betwayiseemu 95 ku buli 100 baagala Magufuli kati wetuli kamera ebadde ki ulira kati wetuli tetulinaawo Batanzania kati njagala omuntu alina omukisa okumpi n'Abatanzania kati tubuuza Abatanzania kuba Abannayuganda bo basazeewo batuwe Magufuli nga bwali ffe tubawe Museveni ne famire ye si Museveni yeka ne famire ye yonna tugiwa Abatanzania ife batuwe Magufuli nga bwali si Magufuli oli abakoledde emirimu emingi batuwe Magufuli oyo nga bwali ffe tubawe Museveni wallahi Bannayuganda bakikkiriza nze saalonze nze kubalonze siriyo era ntemunesibaako mbuno nakyogedde ffe twabadde tunoonyereza twabadde tulina kubeera Newton tetwagala Magufuli tetwagala Museveni era ffe tetwalonze kakati njagala obbabuuza wano mmwe abaliko olwaleero tuteesa Magufuli ne Museveni tutwalani Uganda eronda kati Magufuli ne Museveni bali ku ballot paper ani age tutwalani tulekani batuwe Magufuli oyo omu naroda agambe batuwe Magufuli mulaba mu banaye gwe Museveni bwobanga wano wotuuse kito tuvaako ate bino ebintu mubirabanga ebyokusaaga ye nababuuzizza bannange mwasibye mutya anti struggle etuwuba waliwo muganda wange wano nkulengedde Isaac ye ne bwe yebaka bwati yebaka mu struggle yebaka alwana ne Museveni takyalinayo kirooto kirala kyaloota aloota alwana ne Museveni aloota alwana ne gavumenti aloota alwana n'abasirikale ali mu struggle ne bwe yebakira mu struggle awo wetuli gowulira genda obuuza abantu mutandika okukola save eyo gye muli Magufuli ne Museveni tutwalani Bannayuganda nga senga tuba tuyagalako omu by the way waliwo n'omuntu eyaŋŋambe bankubidde essimu bambuuliddeko nasose ne mbiwuliranga Juliet Magufuli gw'otutte naawe Pombe M gw'otutte gw'owulira waliwo baŋŋambye nti Richard Lubwamo wa Radio Sapiensia bamuggaddewo mbuno bamuganye okuddamu okukola program simanyi oba kituufu bamubuuza Sarah gye yakuba ku Lwokuna lwa wiiki eriwo ziti Lwakuna bamubuuza Sarah gye wakuba ani yagisaba tumwagala Richard Lubwama nywera munnange nze sigamako okubeeye Sarah simanyi oba bituufu program y'eki binoculars ekitangaza mbuno bamugaddewo ku Radio Sapiensia bamubuuze Sarah gye yakuba sinaba kikakasa simanyi oba kituufu nze neekolera byange bono mumwe munamanya ebinaddirira wulira Jewani otuuse tuli wano tulonda Magufuli ne Museveni tutwalani tulekani Bannayuganda temuyina kisa wallahi mulonze Magufuli sinalabako wano omuntu agamba nti nno batuwe Museveni kati twagala kubuuza Abatanzania kati olaba ffe tulonze oli kati Abatanzania awo balwana okufiirawo tebasobola kukuwa Magufuli naye ffe tubadde twagala twabuuzizza ekibuuzo okutuwa Magufuli nga bwali ajje Uganda nga bwali ffe tumweziikire Uganda Abatanzania tubawe Museveni wallahi Bannayuganda bonna be twabuuzizza nga bagamba nti nno batwale Museveni era abatakkiriza bagambye
ffe tetujja kwogera kyova olabanga bali 95 ku buli 100 ku policy ze twakoze zitulaga Magufuli asinga Museveni mukama tusaasire bwe tubanga awo we tutuuse aba NRM ne gavumenti yammwe mwetereeze bannange wano Obote yafa ne bagamba nti Obote agenda kukomawo simanye ennyonyi egenda ggwawa agenda kuyita Luweero Luweero baalinya mu kyoto muganda wange bagamba omulambo gwe teguyita wano teguyita Luweero banadduli ne bakwata amajambiya ne bakwata emigga Luweero ne bagamba tayita wano n'omulambo tugenda gutemaatema Museveni eyo lesoni wagiraba kakati bibino bagamba gwe bakuweeye Tanzania ife batuwe Magufuli kwegamba Magufuli kati awo waali wa mugaso nnyo okusinga Museveni bantu mmwe bwe mutyo bwe muli ekintu kino mukisusiza Magufuli ne wano we tuli bwe twakoze opinion polls bwe kito bwe kyabadde eyo nvuddeyo mwekamba buulire Uganda erina ebizibu bingi naye twagala okukola mu lusawo omanyifu aba Harvard University twasoma menu twagala okukola check up bakiyita batya mu lusawo diagnosis tukole sala check up Uganda bweba muntu tumukoleko check up tulabe ebimutawaanya bivaawa kubanga wabaawo wekiva nti omuntu osobola okulwala kino ne kikuluma kino gw'omuntu omu kati ogenda mu ddwaliro ne bamala okukunoonya ne bakukolako egundi yasigaba nti amagulu gannuma joint zinnuma omutwe gunnumirira akawungeezi ate empewo enfuuyirira nga luno oludda lwokya nga luno olunnyogoga kati ate omutwe eno mbeera mpulira y'omuliro mungi nnyo naye ngano akati mpulira weebireekaana omusawo byonna bw'omala obimubuulira asooka n'akukolako check-up yonna n'amala n'abuuza kiki ekizibu bw'amala n'agamba nedda walwawo okutandika eddagala CD4 zo ziri wansi tusooke tuboostinge CD4 zo zingire ebirwadde byonna omubiri guwiikeninze kubanga CD4 ina ntono abasirikale b'omubiri oyina batono kati tusooke tubazze badde engulu bino ebyala byonna bijja kutereera abasirikale b'omubiri bubba senga banaafuna amaanyi agalwana joint zijja kuddamu amaanyi bino ebireekana mu mutwe bijja kgenda okitegedde kati ne Uganda erina ebizibu bingi naye twagala tunoonye ebizibu bino bivaawa ebizibu awo webiva wembagambye kyovulabanga bannayuganda bagamba nti Magufuli ono kati aliwe Tanzania gwe bagenda oziika ffe Uganda atukolera amakulu singa Museveni omulamu atambula anti bwe tubyogera nga bagamba mbu n'abaana bano tebakyasaamu nkulembeze ekitiibwa mbuno omwana yagambye mbu mufu Magufuli asinga Museveni omulamu naye nga gwe kiki ekyakuleeta okutuuka okukutuusa ku ekyo ojja kutuvunaana ffe ababyogedde oba ffe abakoze opinion polls ezo ojja tuvunaana nga bwe tutasaamu bantu bakulu kitiibwa njagala nkubuuze mu 99 babikugeza kwani why now gwe kyakuleeta oveeri ojja eno mu lubimbi olutali lulwo kiki kakati nga bwe mbyogedde wano ogenda wulira amasimu mwana gwe noyogera bwotyo tomanyi nti nooli fountain of honor tomanyi mbu nooli president yes president naye atukoledde ki muleka mbabuulire eggwanga lyaffe lyafa to the extent waliwo omusango guli guti musango gwa ttaka guli Uganda ate era nammwe nteko kuba nga mwali muguwuliddeko n'ogwo gufaanana emisango mingi okumanya nga Uganda yafa ebitongole byonna ne bifa olw'omuntu ogwo nga sinabagenda eyo to the extent nti gavumenti esobola kati okugenda mu UNEB nediliitingayo erinnya lyo netandika okufojalinga index namba zo neraga nti ebipapula byoyina biri fojale okitegeera ne mu UNEB tebakulina naye nga bulijjo ze weesimbawo
Seggirinya yesimbawo 2011 ku kisanyi ku wa member wa parliament nga UNEB ye muri commendinze yafuna recommendation okuva mu UNEB 2016 ne yesimbawo ku bwa kansala abadde emyaka 5 nga asavinga ku bwa kansala ku KCCA olwalero bwayiseemu ku bwa member bwa parliament bagamba mbu teyasoma mbune mu UNEB balinayo Richard Seggirinya Muhammad Seggirinya ge yatuyako S4 S6 gote galiyo niyinga government olwokuba akulira ekitongole ekyo muka president abaliyo waliyo ono muwalo ono mukazi yesimba ku America kyambadde okisanja kya 2 okisanja kya 2016 uyu muwala ali related to Janet yajjawo ne yesimba waawe empiji ne bamumakalu ali mu Ministry of Education be baliyo kakati UNEB yagwa to the extent nti batandise okugendayo okukyusa ebiwandiiko byaffe ekinavamu bagenda kukyusa ndagamuntu bakwate bagambe oyina endagamuntu eno forgery eno tetukulinaayo mu nira awo wetulaga kati tetukyalina kitongole kikola gwewulira waliwo omusango gw'ettaka abaana jjajjaabwe yalina ettaka ddene nga yalifuneyo mu 1980 naafa kitaabwe naafa n'alirekera mutabani we kati mutabani we n'azaala abaana bangi naye n'atatunda ttaka lye ekyapa weekiri endagaano weeziri ziri eza peni ze bannyikanga mu inki ono gwe bannyikanga nga oteeka akafumu waliwo peni ezedda zabanga n'omumwa nga guliko akatuli ng'eneeyina enemabega eyina ekintu kiringa ekipiira ng'ogipika bwoti n'enywa inki then n'owandiika ku lupapula ng'ezo ze zaakola endagaano okukulaga nti biri kwalaali bituufu okitegedde omusajja n'akuuma ettaka lye azadde abaana bangi alina n'abazzukulu omusajja n'afa mu mwaka gwa 85 abaana be baliwo tebatundanga ku ttaka lyabwe teri yatunda ku ttaka omusajja omuvandimwe munyankolo oba muvandimwe yaleeta ekyapa n'agamba wano nina ekyapa kyawo nze nannyiniwo nagulawo nannyiniwo yanguzaawo abaana nga bagamba ffe tetutundangako nti si mmwe mwatunda nti kitamu ye yanguza nti kitaffe ate yakuguza ddi nti yanguza ettaka lino mu 94 ayina endagaano ayina ebyapa ayina buli kimu nga kisayiningiddwako omufu mu siginica y'omufu naye ng'omufu yali muguza mu 94 naye ng'omufu yafa 85 omulamuzi n'agusala n'agamba kituufu omufu yafa ng'ettaka alitunze omulamuzi n'agusala bw'atyo nti bannannyini ttaka baveewo kubanga kitaabwe yafa atunzeewo naye nga kitaabwe yafa simanyi oba byenjogera mu bitegeera kitaabwe yafa 85 ono agula ettaka agamba omufu yali muguza mu 90 simanyi 94 kitegeeza omufu yafa ne bamuziika n'akomawo ku nsi mu myaka gy'ekyenda n'atunda ettaka n'addayo mu ntaana omulamuzi n'agusala n'agamba abali ku ttaka baliko mu bukyamu balirekera ono eyagula ebintu ebimu bwe babyogera osobola okugamba nti nno omuntu alimba naye nga misango giri mu kkooti ne abaana bajulira naye n'omusango gwabwe gye bagujulira tegukwatibwangako guli eyo gutudde wabula babagoba ku ttaka omusajja yasiba n'effaamu yabalekerawo katinyawo ak'okubeerabeeramu ate nga nako ssaawa yonna aleeta eviction abajjewo eggwanga lyaffe bwe lityo bwe lyafa tulinga abatalina bakulembeze kino kyembagambye eno Museveni yajja kubba
kutta na kuzikiriza ebyo bw'obiwulira oyinza okuza nti oba biri mu nsi yaawa. naye nga ba RDC babiyingiddemu awo byasooka nebigera simanyi RDC simanyi Minister of Gundi simanyi commission ene eyabamugemereire yali omusimbi omuyitirivu commission n'olwaleero tewali kye baali bakoze. abaana babatwalako ettaka lyabwe tebali jjajjaabwe teyatunda kitaabwe teyatunda abaana bakyali bumu tekuliiko atunze wabula bagamba omufu yava mu ntaana oluvannyuma lw'emyaka nga 10 najja atunda ettaka naddayo mu ntaana. kati bannayuganda bwe basalawo ne bagamba batuwe Magufuli Museveni agenda afuge ku Tanzania n'abe Tanzania bamuwulire nga mugamba mbuna abaana tulina mpisa tuwalampa abantu abakulu. kati omukulembeze atuyamba ate ekirungi ne Museveni yagambye ayina byayigidde ku Magufuli emyaka 5 gyamaze emyaka 6 gyamaze 5 n'emyezi ng'egyo mbu Museveni amuyigiddeko ebintu bingi. kati naffe twagala Magufuli ate oba ono gwe tuyita Kamenyo agamba ayigiddeko oli naffe katuyigire ku gwe yayigiddeko. ebintu bingi nnyo bye nnyina olwaleero. Waka waliyo diversions mwe badidde zi TV ze waka waliwo amawulire agatambula agali e Uganda ag'amakulu toyina woogawulira ne mu mawulire aga TV nga basoma togawulira ne bana badiscussinga nga tebabidiscussingako toyina woobiwulira buli kintu kyonna bakikweka kugamba bye badiscussingako bye bagezaako kudiscussingako babidiscussinga kiro ku programu eziva ssaawa 4:5 kudde eri waggulu nga bannayuganda beebase awe baleetera okudiscussingako ebintu ebyo. waliwo omunnamateeka eyafiira juzi Ruzira bamuyita Kasango Kasango Bobu Kasango. omusajja yafanga awaabye omusango ng'agamba byabakama simanyi noono omusajja kibuyita Buteera baliwo mu bukyamu mu bifo byabwe ng'omusajja awakanya agamba byabakama okubeera mu Electoral Commission aliyo mu bukyamu era buli kyakoze mu Electoral Commission akirimu mu bukyamu. omusango ne gubeerayo omusajja yaguwaaba juzi n'afa kati amaze okufa judgment yafulumye ng'egamba bweti kituufu byabakama aliyo mu bukyamu. tosobola kubeera mulamuzi ng'oli mujjudi oli musiga erimu ery'abalamuzi teyalekulirako yadde ali musiga liri ate najja ne mweno mu executive ali mu kukulira byakulondesa. judgment n'efuluma nti byabakama byonna bye yakola biriwo mu bukyamu ate si byabakama yekka omuntu yenna ali mu bifo ebibiri ebikulosinga eno n'eno abeerawo mu bukyamu. naye ebyo ebintu Museveni byazze ng'akola nze bulijjo mbagamba wano nti institution za Uganda zonna Museveni yazitta akigenderedde ng'abamu bagamba nnimba. kati olwaliro judgment yafumye naye toyina wookiwulira Bukeddeyo yakoze bweti yaddidde abasajja abakulu n'abakazi abakulu Bukedde TV neddira omusajja omukulu neddira omukazi omukulu ne batungira uniform y'essomero ne bateekako awo puroguramu nga bambadde uniform y'essomero bajja n'ebindaazi bajja n'emmere ng'abaana b'essomero ne bagiteeka mu bisanja ne batandika awo okuzina ne bazina puroguramu nno nnamba ne bazina nga bakola ng'abaana b'essomero simanyi ngenda kukuwabira teacher atompaabira leka nkumenyereko ku lumonde n'amumenyerako ne balyanga bwe bazina. kati bannayuganda ne batuula ne balaba puroguramu bwetyo era osanga olinga agamba nze bane programu eyo gwempita kosbo nyinyukane ku mulimu kugenda kugiraba wabulanga ekikututte kulaba omusajja omukulu n'omukazi omukulu abazannya eby'abaana b'essomero ku TV buli lunaku ndowooza kuva ku Monday oba kutuuka Friday TV zonna bazitako programu ezo bwe zityo era babasasula omusimbi muyitirivu nnyo kukudayivatinga odde ku ebyo. Tosa gamba nti leka ntuule waliyo programu ya
gundi nti eyogera ku bintu ebyobufuzi bwebiti eyo tojagala. Abamu bagamba enywa n'amasannyalaze enywa nnyo amanda programu ezo bwezitezo zinywa nnyo amanda naye eno yo tenywa manda tenywa masannyalaze ebyo ebya komedi ebyo era abantu babiraba naye ne batafaayo kuwulira programu ezikwatagana ku nsi yaabwe. Ekyo tosobola kukiwulira nti judgment yafulumye nti byabakama aliwo mu bukyamu. Museveni yakwata omugenzi Nyakirima nga munnamagye jeno munnamagye afuna omusaala gwe omunene okubeera jeno n'amala okufuna ogwogobwa jeno n'amuleeta n'abeera nga yakiikirira amagye mu palamenti n'amuggyaawo n'amuwa ekya Minister of Internal Affairs ofiisi 3 ennene nga zikulibwa omuntu omu nga byonna bimenya mateeka paka Nyakirima lwe yafa ng'ali bintu ebyo byonna bibiri. Juzi n'akwata Katumba Wamala n'amuleka nga jeno akiikirira amagye Minister of Works gundi ennene 3 n'aziwa omuntu omu. Oba byonjogera mubitegeera tukwatagana bulungi kakati yaddira byabakama ali mu balamuzi ate ali ne mugundi eno mu executive. Kati judgment yazegamba buli kyonna kyakoze akikola buli byonna ebikoleddwa mu Electoral Commission abikoze mu bukyamu kubanga yali tagwanira kubeera kukulira kakiiko ka byakulonda ne bye yakolayo byokka bikulagira ddala nti bya bumenyi bw'amateeka ne bye yakolayo byonna byonna okuva lwe yalinnya mu Electoral Commission bw'ati byonna bye yakola tekuli kyagoberera mateeka. Juzi omulamuzi najja n'atugamba bannange Chief Justice tagobereranga ku mateeka bukyanga azaalwa musajja mumenyi w'amateeka. Wakitegedde ninsima uno wananzijukiza Erioda yakiikirako constituency 2 eyeno n'eyeno nga ye MP eno bwe bagamba olonda eno n'agenda ddeeri kakati yonna yagudde bannayuganda bamugjeyo yonna eno n'eri byonna kakati byonna byafudde. Okitegeera awo Uganda yaffe bweto Uganda yaffe bweto bwefudde nti institutions zizonna omusajja azisudde akigenderedde. Okimanyi okubeera nti kakati tukyalina nawoyinza gamba nti omuntu kakati school fees wa Ssegirinya yenna gwe yawa okuva mu S1 paka S6 yenna yafiiridde bwereere lwa kintu kitono nnyo byabufuzi abantu bamulonze. Twagenda mu kalulu tulonde abantu beerondera abantu bebaagala. Kale ekidandala gwe wasoma nnyo fayini gwe webale kusoma nnyo. Honorable Namboza alina ekintu kyayogedde leero. Honorable Namboza agambye bw'ati bwe kibanga gwe yasoma ataasoma azze n'akugjayo abantu ne bawa ataasoma then wummula kubanga tulina makulu. Era Honorable Namboza agambye nze ataasoma bw'alijja nanzijayo oba senga ye yajja najja nanzijayo abantu ne bamuwaka lusiwa banakuwaaba siropa kugamba wekituukira okubanga abantu batandise okuddira abataasoma nga be balinamu amakulu then abaasoma muwummule. Abaganda bagamba woddiza omulalu mu kyama ng'omulamu omulaba wookwatira omulalu n'omubuulira ekyama kyo kitegeeza tewali mulamu wakubuulira. Kikino bannayuganda kye bagamba nti Tanzania etuwe Magufuli nga bwali bwatyo tebamwongerako kirala bamutuwe nga bwali bwatyo tebatuterako kicupa kya oxygen kubanga twandibadde tugamba nti batutereko ekicupa kya oxygen abeerawo yenyenyenyemu bwati alabike nga ssa tugambe nti Magufuli akyaliwo bamutuwe nga bwali bwatyo bo batwale Museveni tumwongereko ne mutabani we ne mukazi we ne bawalabe bonna abatwale bonna Tanzania batwale ffe tuwulira nga tusigala ffe tukoze amagoba kubanga Magufuli bwe tumuziika Kololo wali ajja kuleeta ebyobulambuzi abalambuzi baveeyo bave okwetoloola ensi yonna bajje balambule Magufuli waakiri eggwanga liyingize ez'obulambuzi.
ninga tetusigaza Museveni omulamu. Ebyo byonna biva kuki achievements bwe tutunulira kyatukoze ne kyatukoledde kubanga byanjawulo. Waliwo byatukoze, waliwo ne byatukoledde. Kati bw'onoonya byatukoledde zero, naye byatukoze muganda wange. Amaziga gatukabizza, buli muntu akaaba to the extent nti n'ab'omunda mwennyini bakaaba. Mbuno gwe mbw'obunabbi bw'ati wayogera Mukama. Kati Uganda tulinayo nabbi Andrew Mukasa Bajjo. Mbw'obunabbi obunene bwamuguddeko kuva mu ggulu ne bugwatuka bwe genda obagambe nti Museveni alina okuvaako. Omuganda yalina okufuga kula kuba tannamutubuulira. Omuganda yalina okufuga waayi yamuvuma nnyo luli. Bamusuubiza bingi n'avuma Bobi Wine. Kati anoonya bw'akomawo mu bantu ne bw'akomawo Bobi Wine bimubuze. Kakati ayogeza Katonda. Mbu Katonda yamugambye ku luno omuganda yafuga ate n'okukiyisa Mukama nti no Bobi Wine. Kubanga bamusuubiza ensi n'eggulu ne bamusiruwaza n'avuma omusajja n'avuma Bobi Wine. Omusajja yavuma Bobi Wine, Bobi Wine n'asirika. N'avuma Bobi Wine kati anoonya bw'akomawo mu bantu. Kubanga yakizudde byonna bye babagamba bya kisiru, byonna bya kiyaaye, tebabawaayo n'eki. Kakati babajje omanye gwe babatikudde ne babajja mu mmotoka ne babatusuula mu game park. Babasudde mu game park kati ensolo kubalya kati. Duli babagiragira bwe bati babeera n'abasirikale buli sawa babeera mu State House, buli sawa babeera ne sente zibeera awo biki kati byonna biwedde. Babasudde balina kudda mu bantu. Kakati atugamba mbulino ye Prophet Bajjo. Era mu kigambo kya Katonda ekinene nnyo kyamuseeko n'omwoyo omutukuvu yabadde ayika. Kirabika nga yayiikiddemu eyo enkuba etonnya ebiseera ebyo ewaka. Enkuba empitirivu eyo yonna yagenda okutonya ng'erimu obunabbi butonya ku Bajjo. Era kati alagula ebipya Katonda bye yamuwadde. Agamba Museveni yavunda ddadda emabega. Kyokka agamba mbu yavunda ddadda. Omwezi gumu emabega abadde awagira Museveni. Ye omwezi guweze tegunnawera. Mmwe bannayuganda, ensi yaffe yafa to the extent nti tetukyalina we twekutte. Nkugambye omulamuzi yagambye abaana, yagamba family eve ku ttaka kuba kitaabwe yagenda okufa mu 85 ng'amaze okutunda ettaka mu 94. Naye ssebo oyo mulamuzi yasoma. Kakati oyo bwe bamumma akalulu ne bawa ataasomanga mugamba mbuno bannayuganda babi. Kubanga abaasoma be basinze okukola ebyekisiru e Uganda. Abaasoma be basinze okuvuluga Uganda kugamba ne bagireka nga bagifudde ekisasalala. Ate bwe giwunya be basooka okudduka nabagambye ku lwamini bonna badduka. Uganda bannayuganda abaali tebalina kye bali abaali ku zero ne beekuŋŋaanya ne beekumaakuma ne basigalawo okulaba nga balwanyisa Amini afulume. Abo abagezi be mulaba abo abakola ebyo ebyekisiru be basooka okudduka. Be basooka okudduka ne babalekera ekizibu. Ate nga wano mu kubitabula be basooka obitabula. Era ogenda okuwulira Profesa gundi yava gindi. Ono Mutebire bagamba Mutebire yaddukira mu kiteeteeyo kufuluma ku mirembe gya Amini. Yaddukira mu kiteeteeyo okuyingira Kenya nga Amini agenda musalako obulago. Kakati be badibaza ekonomi. Mbu batunda banka z'abantu ku simu nga bwe nakupira n'ogamba halo gundi gwe nyinawo wane engatto nasuubuddeyo naye yitawo gy'ozirabe. Omusajja yagamba nti nze bagenda yankubira essimu nti naatunda banka era nange nenzija n'ajinguza. Bwe bamala obidi bagabwe bato bwe bamala ne badduka. Aba NSSF katubakubireko mu ngalo bulijjo mwewana mbuno mwatereka dda mu NSSF teri yadde 10 n'eki inza alina akabokisi kange kaka centenary nenamuze nninamu mwabatereka mu NSSF teri yadde naaka. Minister of Finance yawandikidde Museveni namugamba tuyambe tobakkiriza okujjayo sente, tobakkiriza bagambe tobakkiriza tosayiningako mukono kubanga eggwanika lyerere ekyo kye kyabuzeeko.
era bateekawo Mutebire yabayongera okunyweza ekintu kino azibe ekituli kino walema okuba wakiyingiramu okulingiza ekiri mu kisenge. Uganda tusigazzaaki nti kakati omuntu okwesimbawo olina kuba waabwe. Laba Betty Amongi jjo nabadde mpuliriza gundi Lord Mayor Lukwago. Betty Amongi ono yemyuse nnyo owe Budadiri East simanyi West yali aliko abantu abamwesimbyeko 9 naye bonna babavuvuba ne bamulangira unopposed abantu 9 ne batabawa chance yadde n'ogu okumwesimbako ne bagamba oyo wa NRM Betty Amongi ayiseewo unopposed. Kati tugenda mu byokulonda byaki ebitwala omusimbi omuyitirivu ngezaako balaga nti Uganda okuva gyeva paka gyekoma tekyalina kikola. Tekyaliyo kikola wabula tutudde. Neyanza nnyo Honorable Betty Nambooze. Honorable Betty Nambooze olwaliro babadde bayina olukuŋŋaana emukono ku ofiisi za NOP. Bonna abagureta mukono mulimu Buyikwe, mulimu Lugazi, mulimu eri Buvuma, mulimu awonna Nakifuma bateeseza bwe bati ennaku z'omwezi lumu bagenda kutandika peaceful demonstrations okukola ki okubanja abantu baabwe abasibiddwa n'abattiddwa twagala bwenkanya. Ate Honorable Nambooze y'omumanyi ewuwe ya paintinga red wonna buli kifo NOP. Kakati wano wengambira namwe abamudiringanye constituencies nga bwe zidiringana namwe mutandike. Gureta mukono yekoze ekyo. Gureta mukono esalagana ne Buyikwe I mean ne Busoga. Ne Busoga mukirangire mukole ekyo kubanga ennaku zikyaliyo leero 25 kijja tandika ng'ennaku z'omwezi lumu. Busoga mukirangirire. Wano esalagana ne Kampala kirangirire. Mpigi langirira. Mpigi Mitiyana langirira. Mubende langirira. Awo kikwate. Kubanga hona bw'ekitugu kino okuba. Kubanga bw'abeera Honorable Nambooze yekkanga yalangiridde. Omusajja agenda kuca ku macanga heavily deployed nga deployinze heavily mu mukono. Kati buli kitundu kyonna mwenna mulangirire. Kati addemu kale tulabe adeployinge Uganda yonna. Addemu abeere ku bunkenke buli bwe yali. Ekisooka talina ssente. Ffe ky'okudeployinga tetumugaana. Bw'adeployinga Uganda yonna kakati jjukira abeera alina obbaliisa, alina okukola baki, amafuta, biki. Waakiri tuba tumukuba financially. Gw'omanye ssente z'ateekamu nga adeployinze Uganda yonna. Tumuteke ku bunkenke kibeerewo tugambe obanga tetusobodde kujjanga lumu enkyanga 2 tukeera abalekewo enkyanga 3 tukeera abalala era babeerewo enkyanga 4 tukeera babeerewo tubeerewo wakiri tumukube financially kubanga abeera spendinga nnyo. Ekisooka baba tebasobola beerawo gundi naku 3 konse baba balina okugenda owummulamu aleeta abalala ajja lemererwa abajjawo ku kkubo tuyiikeko kisoboka. Honorable Nambooze akikoze. Yes, ne Wakiso kakati ne Basemuju Nganda namwe mulangirire. Wakiso erangirire Kampala kubanga zisalagana zityo. Mukono Wakiso Kampala Mpigi eri Busoga. Ne Busoga gyesalagana simanyi Mbale Namutumba biki kati ekintu kyonna kiddemu kikwate Uganda yonna kiddemu kitambule kiddemu kibeere Uganda yonna. Kati tuddemu tulabe ku mambanga zitambula Uganda yonna zigende eno ana deployinga ne mu byalo. Bwa deployinga emukono mu tawuni nga tugenda eri ekyambisi nga tugenda eri ejindi Empomawa Kisowera nga tutandikira eyo. Kisobokera ddala muleka mbabuulire omusajja tumuteeke ku bunkenke naffe tumuteekeko nga mumanyi lwaki akukuta n'ebyokulayira naye alina pressure kulwakuba ye yagikweka ate yaffe tugimulaga nti ffe tuli ku pressure naffe wakati tufunye chance. Honorable Nambooze buno atuyambye tukwate omupiira tuguzeyo mu hafu y'omusajja
tuve ku byaba Katolubwama osanga omuntu wagamba bane Katolubwama n'alyoka avuma principle amuvume oloba amuvuma n'ateebaka bw'amuvuma ndi n'abaaki mu byonna ebikoleddwa Katolubwama ye yasookayo Honorable Bobi Wine ye yamusooka okuyimba Katolubwama ayinaki ye yamusooka mu by'obufuzi abijjeemu ki kakati odde kwoyo waliwo president wa America omu yakola court yali Jimmy Carter yali ani yagamba bw'otambula olugendo lw'otambula ng'olina gy'olaga n'oyimirira okukuba buli mbwe kuboggolera otuuka ddi eno n'ekuboggolera n'osooka n'ogigoba ne mugenda ate ne muddayo eri gy'ova ate n'otambula n'okomawo oba otuuka wano n'endala n'ekuboggolera naye ate n'ogikwasa amaserengeta ne mudda eno onootuuka ddi gy'olaga kyova olaba Honorable Kyagulanyi ye ya specializinga mu Museveni alinga nze era nze bw'oba olinda mbu nojja kujja no simanyi tunyumye ku by'abayimbi wano tebiriiwo paka nga Uganda ekyusi Uganda bwerikyuka n'ofuna obwenkanya tujja kujja wano tusome Bayibuli tugijje ku luberebere tugitwale ku kubikkulirwa kigambo ku kigambo kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa lunyiriri ku lunyiriri tugijje ku luberebere tugitwale paka ku kubikkulirwa waliwo ebyokusomako bingi nnyo nobwe tutandikira mu lubereberye essuula esooka n'essuula ey'okubiri eyina ebintu ebifaanagana ate nga byanjawulo creation story emu egamba nti Katonda yatonda omuntu eno ey'okubiri egamba nti yabumba n'afuuwamu omukka kakati biringa ebifaanagana ate nga byawukana nja kujja tusome ku ekyo kubanga omuntu agamba kisoboka kitya ng'eno bagamba yatonda n'ateekawo ate n'agamba yasooka n'abumba ate n'amutunira nga mulungi ate n'akola bw'ati ate n'akola bw'ati kati ebyo byebintu bye tulijja tubisomeko tusomese abasoma divinity mu bijjukira tu creation stories bakubuuza similarities and differences of two creation story zonna zikwata ku muntu omu Katonda ate zonna zikwata ku kutonda kyokka zifaanagana ate zaawukana okitegedde ebyo byonna tulina obisoma naye bwe tujja bisoma nga Museveni avuddeko awo nja kuba sikyalina kyakukola ki sikyalina kyakujja wano kuyogera politikali kubanga Bobi Wine yajoberako nga mu ddwaliro eriyo amalagala enguudo ziryoke mujjanjabwa musoma buli kimu kiddinga kakati nze njenkolera neki njogere ki bebabbaka amataka gammwe bagabaddize otunde just butungulu katunkuma owerera omwana ku university abo bennyini abasibyeko president Museveni abo bamukwatiridde abapoliisi kuliko asobola okuweerera omwana we ku KIU oba ku Makerere University waali era bweba omwana we bwaba gyali asoma bwe bamugamba nti genda oleete tuition ng'asuula ekiddo ku sawa ya Queen ng'akwata ababodaboda ng'agamba olwali lunjagala bodaboda 5 mitwalo 10 enkya ng'omwana we alayo tuition bwe kiba si kyekyo tekuli asobola kuweerera mwana we omwana we nowa senior 6 S4 olumugoba nga asuula ekiddo wala ne kabalagala obe bwayise wali nabagamba bankwatira ebwayise nno mpesa abantu babiri ku bodaboda yange ne bagitwala dichu ya black nevundire ekawempe nagenda okuddayo jijja ngo yonna bagisosonkodde kiriawo kipampagalo bo bennyini bali bubi ate batusibako omusajja kati nze ngamba bwenti mwe mwenna ba MP mwenna mukole Honorable Nambooze kyakoze ekirungi akitugaziyiza Gureta Mukono ali mu districts nyingi kakati ensalo eza Gureta Mukono wakoma nammwe mutandike mukole ekyo twagala obbalabanga mukole ekyo nammwe kati musitule abantu
musitula abantu tugende kino ekintu tekinnaggwa ate temukkiriza bantu muliro okuzikiza kubanga abantu balina ebizibu byabwe omuntu atunula n'agamba naye bannange ne bino kambireke temukkiriza bantu kuzikira kiki ekirala kyendeseeyo mmuleka mbabuulire palamenti nsigaze eddakiika 8 palamenti yabadde ejaguza mbu newezeza emyaka 10 emyaka 10 njagala okubuuza emyaka 10 palamenti ya Uganda etukoledde ki omuntu wawasi palamenti ya Uganda emukoledde ki ebintu byonna bye bateesa tekuliko kintu neki mwe Amini yafuga Uganda emyaka 9 Amini yafuga Uganda emyaka 9 nga talina palamenti naye ebintu Amini bye yakola mu myaka 3 ejiriko palamenti tebannaba bikola bonna combined bonna kubanga amasiga 3 gonna weegali abalamuzi uyu musajja Amini yatuka n'abalamuzi n'abajjawo Chief Justice namusalako omutwe Beni Kiwanuka n'abulira ddala nakakati tebamuziikangako nga talina balamuzi nga talina palamenti n'afuga Uganda emyaka 9 ate nga wapittu naye mu bintu bye yakola Uganda Museveni tannaba bikola yalekawo ennyonyi 40 plus ono yagenze okuzaawo yaletedde minibus ez'ennyonyi tukutuku za gundi bodaboda ze yatuleetedde wano tukutuku z'ennyonyi naye nga Amini yali tamala genda mu palamenti tamala kukola kitalina palamenti n'agenda n'agula ennyonyi nga Uganda erina ennyonyi ez'emigugu erina ez'abantu erina n'ez'omunda mu ggwanga nti oyagala genda Kabaale obudde bugenzeeko ate oyagala tuuka Kabaale mu ssaawa emu ng'olinya ennyonyi n'ekutwala e Kabaale n'ekutwala e Soroti n'ekutwala e Kasese Fort Portal munda mu ggwanga nga mulimu ennyonyi ezikola munda mu ggwanga nga n'ebisaabo bwebiri abo abasajja baabitwala baabitunda ebirala babisibako faamu balunda munte mu bisaawo ebyali eby'eggwanga eby'ennyonyi Amini n'agenda ebweru n'asanga ente nnene zikamwa ne bamugamba ente ekamwa ebidomola simanyi 10 bimeka ku makya enkeera ekamwa bwe biti lyekiro bweti n'abuuza zino ente zigugira ziti ziri ebisagazi ntiye zirya bwe biti ntiye n'agamba muzimpe okuzitwala ekammeka agenda okubala abalamu awo nga bamuseera n'abuuza ate ennyonyi ezitwalayo ya mmeka nti ya sente bwesiwesi n'agamba mpe ennyonyi ompe n'ente nga bonogenda ku dduuka n'ogamba omuntu nti mpa sukaali ne munyumyanyuma wawo n'omugamba ate kyayi naamunywa tekuli mugaati n'omugaati gumpe ereko n'amajaani Amini byonna n'abigula n'aleeta n'akuba ebinyonyi 2 n'ejjinja eri n'aleeta ennyonyi nga zize n'ente nga zize bannayuganda ne baleetako ne bafuna olulyo lwonna Uganda n'ebuutikirwa ente enzungu newaffe waliyo omugagaazi yina bamuyita Yolaamu nga baziyita nusu bulaaya nzijjukira nga nnene bwe ziti Amini ataasoma talina palamenti yabadde ejaguza emyaka 10 naye ng'etukoledde ki okujjako okujja expandinga okubeera kubanga mbuno batandika nga bali abantu 7 legiko batandika nga bali abantu 7 kati olwaleero bali abantu 529 naye just tukutumenya kubasasula misolo mingi nti sukaali yandiguze 1,200 kati tumugula 15,000 kubanga tulina obbasasula emisaala naye nga tiwali kye batukolera ekidomola ky'amazzi ekyandibadde ku nusu 2 eri omunnayuganda nti ekidomola kyandibadde kya nusu 2 nge esiringi 10 okijjamu ebidomola nga 5 okitegeera ng'ennusu 10 okijjamu ebidomola 5 kati olwaleero ekidomola kiri mu nnusu 1000 waayi olina okusasula ababaka omusaala ababaka 5,529 wabula tulina population y'abantu obukadde 42,45 iyo population ya Uganda tulina ababaka 5,529 America erina parliament 2 enkulu n'ento erina population abantu millions obukadde 328 erina abantu obukadde 328 erina ababaka ba parliament 535
ife abalina ife tuyina abantu obukadde 34 tuyina ababaka 529 America n'ekonomi yaayo gweleka nkubulire America just defense minister of defense egata budget ya Uganda yonna emirundi ng'esatu just sente zeteka mu defense minister of defense naye just nkwaddeko akantu akatinye nnyo naye twenkanya ababaka tugisinga n'ogisinga almost eyina abantu millions 328 eyina ababaka 535 Uganda eyina population okukadde 42 awo eyina ababaka 529 kitegeeza America etusingako ababaka nga 6 bokka ate nga ye ina parliament 2 Waluswaka buli jagamba Museveni yansinga era NRM era tugikwateko gundi Waluswaka ono bwe butalejja bunyulyawo bwe watyawe bunyulyawo yatembeta Museveni abewaabwe bamukubya akalulu kakati alete ekiteeso kati mu parliament buli yaliko member wa parliament mbusimanyi okuva mu parliament eyensanvu mu emeka obeere eyobote gye yajjawo eri buli omwawe bwo bukadde 10 agende yekubeka enfufu mwe basajja mu temujja kutumanyira gowulira go Waluswaka ngo badde mu parliament emyaka 5 nga buli mwezi ofuna sente eziri ekitone nnyo kale ng'ofuna obukadde 3 buli mwezi buli mwezi n'ogamba mbu bw'ova mu parliament embeera yebeera mbi nnyo sente muzirya mandaazi sente muzikola ki kubanga ewammwe temulina kyemukolayo nedda obwo obukadde 35 omwana mu kiyumba wano ajja mu kiyumba n'abukuŋŋaanyiriza emyaka 5 obukadde 35 omwana ajja neyebaka wano mu kiyumba n'abukuŋŋaanyiriza emyaka 5 gw'obukuŋŋaanyiriza omwezi gumu omwana n'abukwata obukadde bwa 35 naddayo wakanga munene nnyo bwati nga ne ku kyalo bamutya n'azimbako akayumba ke n'akola business n'abaana be ne basoma obusente bwe n'abuzanyisa bulungi n'ajjayo future ye naye gwe obukadde 3 obufunidde emyaka 5 nga buli mwezi obufuna tukugulira amafuta tukujjanjaba ne mukazi wo n'abaana bo twakuwa emmotoka naye mu bantu mwe mutwagazaaki parliament tujooke ye bannayuganda kite tuyitse ekiteeso ne tukola kyonna ekisoboka n'otwokya parliament nti kubanga nayo yennyini etufuukidde ezike jagikwatamu mulimba temujja kukwatamu network mwe lwaki tetugenda netwokya parliament mbuuza lwaki tetwokya parliament mumuleka mbabuulire abo abasajja abo ab'oku miryango egyo egya parliament balaba nga mwakolaganye nabo bulungi n'oyita mu kyana entuufu omusajja ajja kukkiriza oyitewo n'amafuta gwe kwata emitwalo egi kwata ezike nga pyatolo lifunyangamu okolaganeko n'omupoliisi omwawo ajja kukkiriza oyitewo nga tebakwazizza ogende okumeko parliament omuliro kubanga nabo batufuukidde ekizibu mbu buli omu bamuwa obukadde 10 Waluswaka genda osimba omuceere Waluswaka genda olimu omuceere kubanga ewammwe kisinga okuvaayo genda olimu omuceere tuuze engalabiyo twakugamba nga tebakwata ku constitution abantu bewammwe ne bagamba tugikwatako gwe n'osalawo ogikwateko ne batakukomyawo mu parliament genda olimu omuceere n'obunzaali tetukyalina kintu kituyamba nti njagala ombulire ku ekonomi ya Uganda tubeera tutya n'ababaka 5 abatalina kye bakola esente zandigenze emulago esente zandigenze enkozi sente zandigenze ejjinja sente zandigenze egombe mu malwaliro ago ekawempe zonna zigenda kukubagulira mmotoka sente ezandigenze mu bintu ebiyamba omuntu wa wansi buli mwezi balina obbawa gokimanyi kye bayita obukadde 3 obukadde 3 buli mwezi ku babaka 529 obukadde 3 alawensi ziringanga alawensi juzo omusajja
abalamuzi batugambye nti emirundi gye batudde mu musango guno musango guno gwa Kyagulanyi emirundi giringa 3 gye batuddemu banywedde amazzi ga miliyoni 25 temwabirabira mbu amazzi ge banywedde ezentuula 3 ze batudde banywedde amazzi ga miliyoni 25 bakozeseza simanyi peni za miliyoni meka abasoma be base gwanga lyaffe abatasoma ffe bangi tuyina ne Segirinya waffe wuuyo mu kifo kyetwandyekutte ne tutasa Segirinya atasoma munaffe tujjako gavumenti kubanga abasoma be batono. Lwaki bannayuganda tetukwata palamenti tujoocha? Kubanga omusolo gwonna gwe batujjamu omungi ennyo bakola ku ebyo. Palamenti yandibadde n'amakulu nga pulezidenti aliwo ayina amakulu. Senga kati Tanzania ekwata Magufuli n'emutuwa n'etwala Museveni, palamenti ejja kuba n'amakulu. Magufuli nga bwali ajja gitutereereza. Ife we tuli kati Magufuli nga bwali bwe bamutuwa Uganda ejja kutereera. Wabula kakati ebyo byonna babibiseeko babitemeddeko ettaka. Debate eri weti Kadaga olanya NUP muwagirani ate nnono naffe tulugwamu tugenda ne Kadaga yaleeta Museveni. Kadaga yakyogera ne Kadaga n'ayimira ku magulu gabiri nga yalidde emmere eyo kya nanywa n'amazzi galeke Victoria wane e Uganda n'agamba nze nakumyawo Museveni. Senga sinze senga ali wa kitula alunda ante nze namukomyawo kati mbuno NUP bambi wagire Kadaga ye mulungi okusinga olanya palamenti tujooche. Palamenti ne sana nakuchanga tebannalayira okutegera nti kino ekintu kisoboka. Palamenti yesana kucha kati nga tebannalayira kubanga omugugu gonna gutudde ku bibegabega byaffe. Kyovola bagwe mukazi gwali mu kiyumba gwe musajja gwali ku kasaale nga nze wano tuli wano tukola. Omanyi lwaki sente zaffe tezivaayo? Omanyi lwaki buli sente gyofuna wano bo bagitegadda? Buli gyofuna wano esooka kuvaako zaabwe. Baina zitripu ziringa zitripu. Joe Kadaga yagambye semanyi togikwatako nalindi Canada. Kiche wakope Canada kyotuleetedde Uganda kyokoze busoga. Kiche wakope Canada ebbanga lyozunze ebweru gwe Kadaga ebbanga lyozunze ebweru ng'oli muwala wa busoga. Busoga ogikoledde kiche ogamba nti kino ekintu nakikopa bweru n'ekireete busoga ndi ng'oggyeko wooteerizo. Gwe personal gundiyo njagala tubulireyo ekintu kimu nti wakikopa ebweru kubanga temuva ku nnyonyi temuva bweru buli sawa namuzunga simanyi mugende South Africa okusoma biki kiki kyemwasoma kyemwatuleetera Uganda amalwaliro malungi enguudo ennungi ebitaala ku nguudo muwono waliwo ebitaala by'oku nguudo tegalina kubeera amasanyalaze gano agasasulwa muteekayo omulundi gumusola gaba gasola nga bw'osimba omuti ku kkubo nti gusigala gunywa ku ttaka eryo n'ekitala ky'oku kkubo bwe kibeera kikozesa maanyi ga njuba. Naye ewaffe wali Kampala ali mu nzikiza wabula basiba ku nnyonyi ne bazunga alawensi ffe ne tusasula. Bannange twokye palamenti waakiri wabula kye bakoze kiri kiti bagizimbye egaziwe bakyaleeta. Kakati nange bwe naava wano n'engenda njogera nga bwe njogera n'ennyomba nga bagamba Mawokota South gisaleko tujjeko kiri ekitundu ono aleekaana ennyoyi yensimbe waawo nange enkya mu ndabe nga nange ndi mu makooti MPB 26 ate nzija mbalimba temugamba mbuno byenjogerera no. Naye ekyo kyekyo Museveni buli awavaayo omuntu omulala amuwakanya nga waakutulamu nga naawakuwaawo ng'agamba tolekana nnyo bw'otyo gira wano kakati gwedda wali bw'oti. Kahonda ne Kahinda yafuga abeewaabwe eyo n'abafuga Kahonda olwajja ne babakutuliramu buli omu alina ebyalo bibiri.
ebyalo ebyo Bwayise ne Kawempe constituency emu si Bwayise ne Kawempe Bwayise ne Kazo eyo constituency emu Kawala ne Namungona eyo constituency endala n'aba wa constituency biri mu kantu bwekati ye tayagala alekana kistolekana nga gwa kukutuliramu jo wano Nakawa bagikutuddemu lwaki Nakawa yagikutulamu nga akutuliramu Ruhindi asigale eno Ziwa asigale eno Margaret Ziwa olwo ayagala ababaka eno Ssenyonyi n'amulya eno bali mwezo n'alyawo okitegedde naye yali akutuliddemu babe kasita muvayo ne mwogera nga abakutuliramu kati parliament ekyamaanyi kyekoze nnyo kugaziwa mu namba nosanga nga n'abakazi naffe abakazi tuli ba MP kyokka bafa bazaala waliwo in fact ne MP yafa nga azaala awo e Uganda nengamba kasita MP ne bagamba ne bannange amazima facility bikoze bitya bannange nedda to improving herese nalinga bulijjo temulaba ekyabakazi okubeera mu parliament nga amalwaliro mafu ng'enguudo nfu tebikola makulu nkugambye Amini yafuga Uganda nga teyina parliament bye yakola tebannaba bikola ate tebali bikola Amini bye yakola nga teyina parliament teyina nga chief justice amusazeeko omutwe kiyasooka okukola kyekyo kukwata n'amusalako omutwe n'afuga Uganda nga teyagifuga bye yakola baali babikoze yazimba ekisaawo ennyonyi Museveni abadde just akikuba bukubiranje awo kuyiwayiwa bitaka bwati ne bwati ntino kakati balemaganye ntino company ne badde ezimbe zeeye egenze ntino sente zaweddewo era Amini ye yakizimba ekisaawo ku mulembe gwa Amini kyali ku mutindo ku mulembe guno ogwa kakati ekyo kisaawe nga mukiraba ezo ze toyize Doha wano ezo ze toyize Dubai ku kisaawe kye Dubai gende Dubai olabe toyizayo zisinga ekisaawe kyewaka e Uganda butubagamba nga mugambo bannanga bagenda ebweru mweraga ne mugamba mbune ekisaawe kyaffe toyi nkugambye zikisinga n'okisinga kube oyiza wano ziriramu emmere osoziriramu emmere ntomanyi nti n'oli mutoyi era eri abeekubisizayo serefi oli ng'agenze mutoyi naye kubya serefi nogamba mama bannanga omuntu gyali nga wanyirira ng'ali mutoyi bannayuganda tukwate parliament tujooki tukwate parliament tujooki Tanzania bweba tetuwa Magufuli kati nga bwali nga tebatuwa Magufuli kudde eno waffe tukwate parliament tujooki abantu 5 batukolera ki abantu 5 ng'emulago teri ddagala tetulina ddwaliro lya gavumenti likukolako ng'omuntu olwadde olaba nange tumanyiddwa bannange tumanyiddwa naye mu bannayuganda muleka mbabuulirira wano enamba esinga obunene bannayuganda bwe tutasituka kwejjako Museveni bino byebijja mugenda kuva ku sukaali nze mbabuulirira wano mugenda kuva ku sukaali mugenda kuva ku nva duli nalaba Sheikh Elias Mwanje Sheikh Elias oyo omusajja abeera ku Facebook ayamba nnyo abantu yagenda n'agenda akyalira amaka agamu nga bafumbye kyetutumula oba balugo bakyetutumula nga badidde amazzi ne bateekamu omunnyo yabagwako bugwi badidde amazzi maama addidde amazzi agataddemu omunnyo najjayo kyetutumula n'atandika omuwatako ekikuta bw'ati n'atandika okuwa abaana gwono wooliwo sebo nga ne taata atudde wali katebe atudde bw'ati ne bamuteera amazzi mu sowaani n'omunnyo ng'amazzi gabugumabugumamu ne bamuwa kyetutumula we taata n'ali ate tayagala abaana baleekana ku lujjuliro taata ng'alya temuleekanira ku lujjuliro taata n'atuula bw'ati taata waawaka ne maama waali awo n'abaana maka malamba bali emmere okuli amazzi enva munnyo
bana Uganda bangi ebyo bye mugenda okulya mbabulirira wano mugenda bilya kubanga parliament tuyino gisasulira parliament tuyino giwa naye mwenno musaaga Elias yatuuka n'abuuza kiki kino kituufu kye mukola ne bamubuuza tukuwe nti mumpe maama n'amuwaatira kyetutumula n'amusimba kyetutumula we n'amuwa n'enva Sheikh Elias n'anywako baddagale bannaye kyava abuuza omwana nkuwe ng'omwana enva azimazeewo omugenyi n'amwongera kuzize Sheikh Kigozi very good namakula webale wamma kunzijukiza Sheikh Kigozi Elias Kigozi nayongerako omwana kunva n'omwana n'agamba neyanziza ssebo nawira ng'omugenyi amukoze mwe eddafe abagenyi babafumbiranga emmere mumulidde ebijanjaalo ne muwogo bamufumbidde amatooke n'olookalooka n'owulira ng'ofa kati omugenyi n'agenda akulekerawo n'owulira essanyu ng'omugenyi akulekeddewo okumva nze ebyo byanjigiriza okulya kamulali anti nga muzeeyi alya bulungi yalya enva ebifi 5 6 ife tulya kimu kimu ate alya kamulali konze niddanze bwanandekerawo njagirya nze nenjiga kamulali ngere wakati tatalekerawo omuntu alekerawo nze ndya kamulali gundi abala bamutya wabula nga nfaaki nange ndye ku bifi ebisoba ekimu eyo gye tudda kati eyo gye tulaga Sheikh Elias yawadde omwana ku mazzi agalimu omunnyo omwana ne yeeyanza kubanga n'enva zaabadde ziweddewo naye bannange naye lwaki ebyo byonna biri bityo parliament erimu abantu 5 economy tewali tetulina economy mugenda kuva ku sukaali kubanga agenda kugula mutwalo plus mbabuulira ennyama mugenda kutandika girya ku lumbe ate nga lwabagagga abadiaspora temuddamu kuweereza ssente waka mbabuulira abadiaspora temuddamu kuweereza ssente waka mbegayiridde temuddayo kuweereza ssente kabe taata kabe maama tetuddamu bawa basoke bagwemu empewo bwe banaalya amazzi gano bajja kutegeera lwaki tulya amazzi abantu okimanya abantu ku ssaawa emu baddayo ffe mu myaka gyali gya 80 emeka nga muzeeyi ali mu nsiko 95 twaliranga ku mwezi ne ku ssubi nga bakwata essubi ne bali ku mawunga nga lingi ne tulyalya mangu kasabo banga budde wanzikiza obw'omwezi nga tulira ku mwezi ebweru bwetu tulya emmere ne tuyingira ennyumba ne twebaka 95 kati amini 85 Uganda ezzeeyo emabega emyaka 85 n'obudde bwampeddeko dda nze ogwange nja gukola nze ngenda kujja mbabuulire nga buli nze na specializinga mu Museveni nze na specializinga ku ggwanga lyange Uganda muje munaddira eri gwe bane omuntu akuba essimu gwe ASP olabe banange gwe ntye bawa Nabila yawalampye ekikomera Nabila yamugalideyo amugalireyo nze babinkwatako amugalireyo munange ate nga waliwo ne poliisi omusajja yezimbira bamugalireyo nze ndi ku kiri Uganda oba bamugalirayo oba bamutema be bamanyi ffe kye tuliko kiri kino kimu oyo Nabila Nagayi kuva 2 meka ali mu parliament 2011 2016 bisanja bisatu olumu bisatu nze nga nzira ku ebyo oba avayo bawe mbuna abadde Canada bewola loni simanyi mbuno ya buwumbi bina nze ndijewolako dde y'obuwumbi ebina bebamanyi nze na specializinga ku ggwanga era gwe buli bwolinda bawano bintu ebi Uganda Museveni change bintu bisatu nze bina specializinga mu wayi nasomera ku Harvard University mukama abawo omukisa nkigadde tusabe Harvard University tu specializinga mu bintu nze bye nasoma ku Harvard nasoma course mu 7 gwanga lyange na change bintu ebi wakana mukama Katonda omulungi nkwebaza olw'olunaku lw'olwaleero mukama nkwebaza olw'obulamu bw'otuwadde nkwebaza mukama olw'Abannayuganda bonna gye bali mu nsi yonna mukama batambula mukama ne bagenda okunoonya green pasture ekyewunyisa nga Uganda wagitonda ngeri green wabula mukama tuli mu ddungu tunoonya green pasture
wendi sirabanga na kumuddo bukyanga nzija myaka 5 teri muddo we gusobola kumera but I'm looking for a green pasture here. Mukama wali watuwa Uganda nga nnungi era tetwandibadde tetusaasaana kugenda kunoonya gye tunoonya kyakutubeezaawo kubanga Uganda etumala. Mukama tuyinza kubanga watonda Uganda n'otuteekayo nga tetumala. Ekyo si kituufu Mukama ekyo si kituufu. Watonda Uganda ng'etumala era n'emigabo gyaffe n'ogiteeka e Uganda. Naye Mukama kakati raba twazunga. Mukama twazunga tuli eyo mu bantu betutafaanaganya nnimi betutafaanaganya nzikiriza tetufaanaganya kalica kubanga Uganda yafunda tekyatumala. Naye teyafunda kubanga bwotyo bwakipulaninga olw'abakulembeze ababi. Naye Mukama naye era tukyabanja Mukama omugabo gwaffe oguli e Uganda tugwagala. Mukama tetujja fira ku mawanga. Mukama tetujja kubeera eno ku mawanga ng'omugabo gwaffe guli waffe. Mukama tusaba olunaku lumu Mukama otuzzeeyo ewaka nga bwe wasitula abaana ba Isirayiri n'obazzaayo ewaka ne baddayo ne batuuka. Mukama n'olwaleero bali awo ku ttaka lyabwe. Bayibuli egamba lyewalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Naffe Mukama bajjajjaffe eryo ttaka lyaffe Mukama walituwa. Naye obukulembeze obubi Mukama bwatuwaŋŋangula. Mukama twawaŋŋanguka. Mukama twafuuka baddu. Mukama twafuuka baddu. Mukama batukozeeko ebikolobero ebingi bye tutayogera na kwogera. Tubimanyi ffe naawe ffekka Mukama nga tetuli byogera. Waliwo Mukama bye tuyitamu nga toyinza na kubinyumiza mukyalawo, toyinza binyumiza bbaawo, toyinza binyumiza mwanawo, toyinza binyumiza muzaddewo nga biri wakati wange ne Katonda wange. Naye lwa bukulembeze obubi Mukama bwe tuyitamu, lwa bukulembeze obubi obuli e Uganda. Mukama tuggyeko obukulembeze obubi, ayi Katonda w'eggulu. Mukama kitukolere. Mukama kitukolere. Ffe tugenda kukujjukizanga bulijjo Mukama buli lunaku buli kiro. Buli lwe lukya Mukama tugenda kuba tukubuulira nti Mukama twagala kuddaka. Mukama twagala obukulembeze obulungi. Mukama tukusaba otuddiremu bwe tuba twakusobya tusonyiwe. Mukama ne bawalabo bano ne batabani bo nga bulijjo balina challenges Mukama ezijja mu bulamu bwabwe nga zaabwe ziri personal. Mukama basisinkane. Ab'emitima egimenyese Mukama waliwo ebyagaana nga biganye ebbanga Mukama nga tukoze biganye Mukama tetunaba kufuna breakthrough. Mukama twagala otuviireyo. Waliwo ayagala omwana, waliwo ayagala obufumbo, waliwo ali mu kkomera mazima nga bamusibidde mu nsi etali yiye, waliwo n'ali e Uganda Mukama nga bamuwamba tewali musango. Waliwo omwana gwempulidde omupoliisi yajjayo ekiso ky'emmundu n'amufumita n'amugjamu eriiso. Bamuziise 2 days back ng'omusirikale amufumise ekisa amuggyemu eriiso. Naye Mukama nkimanyi byonna obiraba. Bugembe yagamba nti kamera yo etangaaza. Mukama byonna obimanyi. Mukama byonna obiraba. Naye Mukama olinda tukole ki? Mukama kiki kye tutakoze? Bwe kuba kwenenya Mukama kuba nkiwa oyinza okuba otubanja kwenenya. Mukama tusonyiwe ku lwa Uganda. Mukama tusonyiwe otuteekere Uganda empya. Abaana baffe basange ku Uganda eyeyagaza Mukama. Tusaasire obutali butuukirivu. Otusonyiwe Mukama. Otukyuse Mukama. Naffe tunaakuweera obujulizi. Abayisirayiri bagamba nti Mukama bwe yatuggyako, Mukama bwe yatununula twafaanana ng'abaloota. Mukama njagala olunaku lumu tukerere ku breaking news tuwulire ng'abaloota. Mukama tuwulireko. Tukebere ku mawulire. Mukama tugende ku ma TV, ku ma radio, mu mpapula z'amawulire. Tulabeko ekigambo, tukubanja ekigambo eki Mukama. Museveni, the former president of Uganda. Mukama ekyo bw'okitukolera, ffe tujja kuba tumaze. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Yesu. Amiina. Bannange Mukama bawa omukisa. Ssaawa zange ziweddeyo, mbaagala nnyo, temuggwaamu maanyi. Byonna tubyogera, naye temuggwaamu maanyi. Honorable Kyagulanyi bino yabimanya. N'abakubira oluyimba n'abagamba musituke tutambule. Oyinza okuba oweddemu amaanyi. Luyimba n'olunyimba nze nnyimba bwentyo. N'agamba bw'ati, bw'oba tosobola kudduka waakiri ng'otambula. Kakati gwawe kuba wendongo nze ndi mu kuyimba. Bw'oba tosobola kutambula waakiri ng'oyavula. Bw'oba tosobola kwavula waakiri nga weewalula. Naye kyonna kye kiri. Tugenda ntebe mu ntebe.
mukama bawo omukisa. I sign out. Ndese assignment ezi twagala Magufuli Uganda Museveni agende n'okwocha parliament oba bagenda ku oba nkimanyi video zange ndi baziraba oba banzigulako ogw'okuyisaitinga mu Bannayuganda twoche parliament. Ebyo ebintu bibiri kati bye twagala. Mukama bawo omukisa. I sign out. Mwera. God bless you too.